leke ndulu eremye kwaba ate alien lekera onokola interviews osuse gwe buli kiseera olinga TikTok yimirya n'abamawulire you are now a brand alien oyina okukyusaako mu neeyisaayo nakugamba erinnya lyangu lya kola nayo okulisuula erinnya lijjirako obukwakkulizo don't disrespect journalists yimirira omuntu omweddakiika 2 nti yes nkomyewo okuva ebweru nebaza nnyo basapota bange kimala notandika okumanyira abamawulire sebo mbonage kati eyukewo walaze kati olombo oli w'amaanyi alien bano abannayuganda bakuba enduulu nkubuulira bano boolaba bano nga nno wafuna erinnya wandibadde nno okwatagana n'abantu nkubuulira alien enduulu gye bakubira ebiwaano babiyita batya mu luzungu sarcastic ebiwaano goza abasinga obungi mbu bakwagala babakwetolodde wano bazikubira moze radio talimu ttaka tebamwerabira gwe naaliyeni wandizeemu amagezi n'otegeera nti weetaaga amawulire okusinga engeri gye gakwetaagamu si papa yabavumanga aliwa tanoonya namutonozaamu kamera so mukwano toddamu kukola interview za kisiru alien yoyogera nnyo sirikako ne buli kiseera bakwata ka video but you are not oli brand kati erinnya ogenda byonoona alien abasajja abo babebekulu boolaba kasita bakola amanya ne bagulirawo amamotoka amalungi bebekulu ayambala omutunuulira bebekulu ayambala gye bayita modern musician omuyimbi w'ekyasa 21st century olina okubanga ovuga emmotoka nnungi olina okubanga oyambala ebyo ebyalaga biveemu ebyo ebyekisiru bw'oba tolina brand aba tebasobola by the way limited bw'oba tolina brand goloza lwaki bazali tubaagala zali ayina engeri bakiyita conduct oyina engeri gye weetwalamu zali atuuka mu bbaala buli omu n'amanya nti zali yazze nga tayogedde nakwogera era ogenda okulaba ng'embeera ekyuse n'omanya zali waali shes beautiful ayina engeri gy'ayogeramu oluzungu lwe zali ayina engeri gy'asengekamu ne waaba anyiize kivula nga abantu bakuwagira because obirako n'ekintu ekiri unique kugwe bw'oba toli wa bulijjo kola ebintu ebitali bya bulijjo ne if you act like an ordinary Ugandan ani agenda okurespectinga kyovula banza abapoliisi we bankwata nayomba mu luzungu nyambagamba that's not law that's not constitution goloza lwaki banti abapoliisi ne batanteeka kabangali bagina okulaba nga siri wa bulijjo Namka article 257 of the Constitution, sub-article 4, speech of Ugandans. Sorry, freedom. Nga articles zisomera aba police omuko omu. Nebatia. Gwetwala banga bonna banetolodde. Nawe genda yokale. Nawe gwe bajja kukuba aba police. Nenze banti yakubanga oluzungu lwe nali nfuwa. Namka get my phone. Bali banzijeka si never get me my phone, my fucking phone. Who are you to hold my phone? That's treason. Aba police ne batya. Naga this is real technocrat. Go wanda bakonga nyomba mu Luganda. Naye kati singa aba police bakwata gwe. Ebigambo by'obuwemu bye wandi kubye waawo. Bye batwaza mu makomera. Iyomba mu luzungu n'abamu tebamanyi bye nayogera up to now. That's why some of you we mudde ne mulabaka video yako nga police ekutte kwa nayomba mu luzungu you can't analyze it bobo yagala kusala ebigambo ne comments yomba nga mu luzungu kati zali ye yayombye mu luzungu no actually the rather come to me kaga nga zali oyagala owulirize kiki she was calm ali no mwekwata mu nviri banange zali mubutufu nebwolwanisa zali tosobola mmujjawo bandanga abantu bagadde oyo omukyalo okumuteeka wansi n'ekibalemye oba ayina ba manager zali ayina engeri gy'ayombamu
mulabye ku TikTok ngasagala na video gwe ne ngamba wow omugagga n'omwavu wobawulira mu kuyomba bana abavu bayomba bubi tomanyira topala mpanze ze muzukulu w'abafanze oyinza okumanyira nayogerawo bajjajjabe basatu nomugaya was that necessary really naye Zarieta no gamba my husband well for tickets kaba no umuntu nakunyonyola ngate ye mulungi oba acha bakyala balungi bambi tebamanye bintu byako Zari tamanye bintu byakuyomba tabimanyi oba namugambye agule kibadi bulaka kwa kati awufulu figure yasobolawo but you can't put Zari down you just can't she's a brand ainengeri je conduct and for years by the way Zari ebintu byo tabikola muwane she has been like that for years Zari bagenda mu interview ayogera bimukwatako I remember omugenzi Isima besanga ne Zari Isima yafukamira gwe mulundi gwe nasoko kulaba jajja yituli nga afukamite Zari yawa Isima haga bano okumanya Zari wa amani Isima yatwewanirako bananga awunya bulungi nafe haga twali tuzagala nemnete twazifuna Isima yatusoka Isima teyanaba nemitiri oyo mukyala Zari wa amani just because abanayugana mwagala nnyo okukakanya abantu be mutamanyi but Zari she's a good lady tayomba tayogera nnyo era ne mu video ze mwalabi ngati ekikazi kimugaye mbu malaya musimanya tayina sente of course Zari teyaze ku proving at kati singa yabadde muntu omulala yandi badde approving nze nina sente zange nina amayumba she was like okay of course she's my friend kagamba bambi waliwo kale characters enjagala tamaleze nefubye kufuna nezigani bane nange njagala banvumeko nzije bambi nyombe mu luzungwe maka you guys nga nekute mu mviri it wasn't like that my husband Nezari yagala Shakibu tamweganangako bavumye Zari okwagala omwana oyo Shakibu Nezari teyegananga ku Shakibu ameta my husband omukyala yenanga anyiriranga Zari nga ina sente to recognize in public oyo muti aba akwagala oba Zari by the bambi buli omwache ewunya Zari kyeyagala ku Shakibu nangola batamale natuka nenewunya ningamba nti naye Shakibu mulungi lutaya mulungi ekyamazima kyo Shakibu mulungi ate Shakibu ayina empisa naye munnaye tubeera wone tugaba but ono omukyala owamanyi bwati ne munne buli omu Katonda yamutegekerayo gwayagala okitegeera ebintu bine tebifaanana babiina Shakibu yaliwo oba weta oba okaba oba oleta zodi munete kijja kukyuka nga bwe kyali mu oluberyebere bwe kiriba kaakano waliwo ebintu munsi ebitakyuka mama wo waafa ne taata wo ofuuka mulekwa kobengo ina sente zenkanawa era bagaba mulekwa baliwa orphans ne bwoba gwe Bill Gates the moment your father and mother die you become an orphan sente tezigula bazadde waliwo ebitakyuka ne bwoba ina sente zitya nga mama wo mubi ye mama wo that's your dad Chivulaza abantu banda banyonga I'm with my dad nga tunyumyanga tuseka because the neta tange tulinga ba Luganda gwenina oba mutamivu oba muvumi that's my dad gwenina Junior you can't change your parents ekyokubiri omuntu omulala amatalinga mbulamu obwo ye mukyalawo there are two people who matter on this planet your parents your husband and your wife mukyalawo waafa ofuuka ssemwandu ne woba ina sente zenkanawa ofuukirawo ssemwandu bawo waafa ofuuka namwandu be bantu bokka ku nsi abakukyusa status. There are only two people in this world who can make your status change. When your parents die and your husband and your wife. Muganda waafa toyina kyofuuka. Bawe ekitiibwa. Contrary to what people do. Zari awa nnyo oyo Shakibu ekitiibwa. Muna abantu mubalabirawo, people love people.
omuntu okumala n'omuntu omwaka ogusooka n'akwata ogwokubiri tokiyita kyangu. Omuntu ng'amaze n'omuntu ebbanga nga beeyagala not 1 year not 2 years aba alina kye yamulabamu. Naye kati bano ba noise makers, background noise, ba social media in-laws ebintu ebimu nga bibasukka entegeera nga mwetaaga okubisaamu nnyo obwongo ne mubirowoozaako. Why is this thing like that? Nze Junior abantu bayagadde munange okumpasa okisegeera kwana akafumba mali asatu nze golaba. Have cooked in 3 marriages wendi nga sefanga. Of course Uganda nzimubeereyo nga munjogerera omwana oyo afumbirwa nnyo. Simanyi omwana ayagala abakazi abakulu muli mu nnyoko kamanyira akabajjudde muli mu nnyoko. Nze sikyalina ku bigambo by'abanna Uganda neekolera byensanyusa. Bwe mpulira nti njagala kwebaka na muntu I'll sleep with that one. Ne bw'oyogere byenkananga eggulu I'll do sex and gawe peaceful. Kagalize mune nava mune mu bigambo by'abantu. Bw'oba mu Uganda temulaba bwe nnyirira. Can I lose sleep? Mukaddawooma gwe wooma osirike. Nze Junior have cooked in 3 marriages. Wendi nga sifanga. Shiba yagamba did I die? Bandi ya mudda did I die? Eksi wange yampita bulo did I die? Nze kati level gye ndiko ya did I die? I been my home, take my tea, watch my TV and sleep. Ndiku did I die? Era zituiza kundeetera ngambo. Mbo Junior bakwogeddeko banjogerako chensi byetanjogerangako. Kikyaba ne Uganda kyemugenda okunvuma kyemutanvumangako. Mungamba neeyerusa. Mbo Junior atambula ambigula. Simanya neeyerusa. Muna mwandu Junior ow'ekyengera. Nze muntu omye buli linnya. Ne did I die? Of course I continue to live my life diligently. Nono musibyeko abakazi. Junior wemba nfumbiddwa bikwatirako wa oyagala nfumbirewa. Nze I have experience. Eyasembayo mukazi wange yankuba you also. Tebankubanga mulaba my wife Tasha. Nankasukira ebintu eweru did I die? Kati mbolo nennyonnyoleko abana Uganda mulekerawo okwennyonnyolangako. Nobanga ali ku pisito. Ati kakati mulaba toyina gonnyonnyola people have problems. Abantu balina ebizibu. Obo bagamba abantu mune tebagala your explanations. They always want to cause trouble. Kalize Junior nkyali myaka ejennyonnyolako about my deeds. Chensazeewo okukola mbunzi mwe baani. Who are you in my life really? Mbanyonyola kuki. If I take a decision, it's mine. My life is not an essay that needs to be marked by a professor. This is my life. I'm entitled to do what I want to do because my life is entirely my choice. That's it. Nzi tuyinza kuleta bibozi wange mbo Junior tebakwagala banjagale bampeeki. Bampeeki. Balinze nfe. Bajje baleeta amabugonga we bakolewa akatolo bwama. Yes bagala bafu. Abantu bagala afudde. Tebagala ngako mulamu. Wendi wano mundaba. Era bwe namala okufa olumwekabya obuziga bw'ekirogo. Badanga omwana oyo. Omwana w'omusajja atulumye. Junior banete wandifudde. Rest in peace nga badda kubiraba. Isima tebamwerabira olaba wakyamuyimba. Ensi bwetyo. Fenna tuyitamu mpite. So teweemalangamu. Mu buli kyokola teweemalangamu. Ojja kufuuka ekitalo. Bagambe kitalo nnyo. Oba Junior nofa nofuuka bannange. Malirize. Kubanga maama. Nve wano Junior. Sawa era zeeze. So Aryan, work with musicians. Don't disrespect them. I didn't like the way you did at the airport. Omuntu yimirira
yogera nedda kikabiri otambula ogende. If you don't want to talk to journalists, let your managers do that. You don't have to keep on talking. Alien skin funa manager oyogedde nnyo n'ebitasaana sigera. Okay, tukimanyi fame ya kutomera. You were not prepared for it, but okay, we have heard from you, Alien, because every day you have a TikTok live. Siwe batu baserebu webeisa. You'll end up degrading the name of TikToker Gaza. If you have a brand and you're a celebrity, or you name into you know kuchusambula, like it or not. Kwange erinyo sobola dikolera omwaka gumu ne ligwa. Banji. Nemyezi munange. Nga buli wojja kulabaga ayo talina kyagenda kwogera. Osegera. So alien skin, my brother. It's not right for you to disrespect the journalists at your infant stage. Kwa cho chali mu infancy. Enemu nganzi bujango twebuze ko fa babadde n'amanya for long. Kanze Junior nazalibwa ndi celebrity. Even at school, people could recognize me, but how have we protected our names? Abantu basokerega how ka Junior kajja kugwa. Junior tajja kumala ko mwaka. Wendi myaka ina down the road. Bajja ne bandekawo nze nkyako opitingira views. Nzaga kati bakabata be bakola ennyo every day na kyagamba ensi ze Junior. So byebyo muzeyi Mirundi akunoonya ngadde we wafuuka omwogezi we. So mune mutwebuze ko alien ba wagayembu ba YouTube ambu bakwagala bakwagala ko content alien ba YouTube tebakwagala ngako, trust me, bakwagala ko content. Wandi badde novera ne banna mawulira aba mainstream kwa ensegenda nabikola ki nabigenda. Nebaza nnyo Uganda police nga maliriza natwalingako it was a tour traffic police ye Natet. Mbebaza omulimo gwe mukola nakyalawo ko nenda be emirimu gye mukola ki gye mukola bambi it is good. Bakwano banga bali mu police, I will still support the police because they are really doing a great job. So I want to thank them after the incident that happened. Engeri gye bankwatamu ne bankuba jeke nga we mwalaba. Of course yo jeke baje nkuba ne bagala okunteeka wansi kabangali. Can you imagine? Omusajja ne muganti amwe senior government officer nanonya mwaira of power nga sirimu. That is treason. Mwagala government, mwagala kusula government musipasiyo yange sibanyate yasasula musolo. Really? Eya Bob Wine eri Amadi ne yange eri Amadi kati tukabe Bob Wine yenga mwagu musonyiwa. Lwaki okwata sipasiyo yange kubanga teyitamu masasi nga Bob Wine motoka ye bazituwa babiri government ya Bob Wine bamuweye ne bampe yange temwagu musonyiwa musolo kati nze munkwatira ki wono Bob Wine agenda ku URA emotoka ye eri Amadi ne bagisonyiwa nange yange bayino gisonyiwa musolo because emotoka zajja bbiri emotoka yange yajja yemu ne Bob Wine. Namugamba afande I'm a senior government officer. Ageto kebera mwaira of power sirimu. Musome that was the article 237 of the constitution sub article B. Tawulira. What do you want me to do? Hilo kwaddako kwali kunkwata jeke. Ne baba yo police baba munkwata jeke. Amanyuma negakola ki negabikabwe aba police bakwata jeke wano we what underwear we saliza nugaba na afande. Why have we reached to this level? Ne kuba kumasimu gabakungu nga tewali eyitamu n'abakungu nno nammwe muyina engeri gye mujjako amasimu when we are in problems.
Tamalenga nakuba masimu g'abakulu. Ng'omuntu kati gwensigazizza maama Fiina mu Ndeeba. Katono nkubire maama Fiina. Muge maama Fiina gwe mukulu kati gwe nnina. Nera after a long time nga naatera kwa abakulu bange bonna nabakubiranga amasimu tegaliwo nge namba nsigazizza ya maama Fiina nengana esijja mukubira. Kyokka ekyasingira okuleeta ebizibu airtime nali siina nga neewola ku Airtel nyenda okuba essimu ya afande nga your account balance is too low to complete the score. Please Airtel mutubeerereyo n'akanyomero ke bayita emergency airtime mpaka muzira kisabwe ya nyamba munange pasa by nampa ku simu nenkubira ki general nakubira general ngana na Junior what's wrong nemga general eno ama dispatch je mwapa mbu is not paying tax na mumpo yo ndamune general muwafande. Didn't they teach you political science in Tiesa? Don't you know that is Junior? Kwa musirikale namuga am Junior de Buloga nangata andabangako. Awo okawe nategerera. Era nagambye kasuku abantu munete batumanyi. Nze Junior I saw that everybody knows me. Namugama yenze tekinokulat Junior oku Facebook. Omusirika yangamba tandabangako. Do you know what it means? When you a brand and omutunaga ntakulabangako. Nemanya kawedde so we mean next time mwera banenga nebazanya abantu mwena abali batandise okuwandiika Free Junior, remove Junior from prison. Junior, why didn't you call your dad? Of course my dad's phone was not available. Nakuira tata yange simu teriko because I told them I'm going to call my dad. Yet daddy yebali bamumanyi na enze mbunga tebamanyi. When I showed them my driving permit, I thought that they will recognize me. Kolia so makota male Mirundi Jr. Namuza wait. I listened to Mr. Tamale Mirundi Senior. Nimga yes. Nangamba kolo him. Nyendo jiku bakonge simu kweli. Yeah, daddy namga don't ever switch off your phone. What if I met criminals? So it was a learning experience for me. Nenga next time don't panic. Nze Junior sina chesta sobola kumala. As long as I'm on this soil of this republic, don't worry. Segera, I will finish it. Nenula babantu nga batidde. Junior bamusibye. Can I be? What the fuck? What the fuck is going on? Gwe nakugambye dompe ebyokulya byange nyenda ku mulimo baninze ku office tonna maliriza kufumba. Simanyi lwaki muli wano naye temwina kye munyamba. Oli namugambye de motoka yange ajoze. Saga kutambulira mu motoka eri date. I told him already to wash my car. Mwampadde da chai, I'm not seeing eggs. Siraba maji, I'm not seeing milk. Muli banji wano. I'll close my home.